Sheka Kiti wonna woli nkulamusizzaako era Sheka Kiti nze gwolaba neetaaga n'okuleetako wano kwesesa hotero Makerere tunywemu kacaayi akalungi. Sheka Kiti avuma amadini g'abanne, Sheka Kiti agironga amadini g'abanne, Sheka Kiti avuma amadini g'abanne n'agalemerako, yandibadde abuulira busiraamu bwe n'ava ku madini g'abanne. Sheka Kiti ngenda neeyamye okuleeta kwesesa hotero wano e Makerere olye onywe. Naawe bayagala okujja kwesesa hotero Makerere essimu weeri jangu obookinge kyonna kyoyagala kulya kunywa kwebaka pate mbaga n'ebirala. Njala tusobola ku Sheka Kiti eddakiika sekondi 2 zokka. Bantu bakulumulukuka okuva mu buli kanyomero ka Uganda ne bagenda bannyonnyola ebibumbe nga babitumira omutonzi waabwe ekibumbe. Va ku kibumbe totindiga lugendo luwanvu, yogera n'omutonzi wo wonna w'oba oli akuwulira ensi ye, akumanyi bulungi nnyo, va kuba takumanyi. Kizito omuto takumanyi, Yesu takumanyi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba mubayite okusinza Katonda. Era buli omu agamba Katonda ye nannyini nsi, atagambwako, atayogerwako. In fact ffe Katonda muliro ogwokya, ye nannyini bulamu. Era abantu bagamba nti amadini gaabwe nti oba Obusiraamu, Protestant oba Busamize mwe bayita okusinziza Katonda atalabwako ow'amaanyi ennyo. Kati lwaki mpagira Sheka Kiti? Bw'aba Katonda w'Abakatuliki w'amaanyi nga n'abajulizi b'amaanyi, ng'era ensi n'ensi ekuŋŋaana okujja okusinza abajulizi, kubanga kubanga kusinza ng'ovuddeko okujjukira kubanga kusinza erinnya lya Yesu siina wempulira nga lyogerwako oba Katonda, n'empulira bayimusa omujulizi ne bamwambusa waggulu bwe bati. Kati ekibuuzo kyange, bw'abanga Katonda ali ennamugongo w'amaanyi, lwaki Sheka Kiti akyatambula? Kuba Katonda oyo yavvuddwa, ate nga tumanyi bulungi Katonda tamanyiirwa, teyeepankirwako. Nze lwaki mpagira Sheka Kiti? Gwe naagala okunkuba jangu kwesesa hotero wano e Makerere, ojja kusanga ekifo ekirungi. Omanyi ennimiro ya Eden yaggwawo, naye ate esesa hotero ekyaliwo kyekifo ekiyinza okukujjukiza ennimiro ya Eden. Kati kankugambe, Katonda gwe tusinza ayina obusobozi okwerwanirira. Nze ndi musajja mulokole, nsinza Katonda omulamu owa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, Katonda omuliro ogwokya, era ayina Yesu Kristo mutabani we n'Omwoyo Omutukuvu, kyokka nga ye Katonda omu. Nze nno nsuubira oli bw'aba ayogedde Katonda wange, nze sijja kufaayo, nja mukwasa Katonda oyo adiiringe naye. Naye ate abalina amadini amalamu neewuunyisa nga n'Abasiraamu kwe bali, Katonda mumulwanirira. Katonda mukola ki? Mumulwanirira. Ekisinga okunneewuunyisa nti buli ddiini egamba esinza Katonda asinga waggulu, naye ate emutembeeta nnyo n'emuwolereza nnyo ng'abawolereza omwana omuto atasobola kweyamba. Omanye ensejjudde obulimba. Wano baatugamba nti Buganda erina emmandwa, erina eŋŋoma ez'ekuba zokka, Buganda erina emisambwa, emyaka 100 nga Buganda weeri, naye ate Obote yalumba olubiri n'asuulasuula eŋŋoma mu jaguzo n'azirinnyalinyamu ebifaananyi by'Obwakabaka, Lubaale, ebiso, amafumu, emmandwa zadduka, tewali musajja w'Obote n'ogu. It's on record Obote ye mukulembeze Obote yafa alina emyaka 80 mu egi. N'ate nga yasinga okukolimirwa, yatufuga n'emirundi 2. Ate Abaganda ne batafugana mulundi na ogu, ekitegeeza Lubaale takola. Nze bwe mba njogedde ku Buganda, njagala Lubaale wa Buganda nkwase emmandwa, Mukasa, Nabuzaana, Nabulezi, Kiwanuka, Niono, Bamweyana, njagala Bamweyana ndwaze Empanama. Ndyoke nkakasa nti Buganda temanyiirwa. Ne bw'abanga Obote yayingira olubiri mu 66, amagye ne gavaamu kumpi 98, amagye okuggwa mu mbiri z'Obwakabaka. Oyo Lubaale batakola. N'amayembe gabatekakola ki? Kubanga baga nti amayembe g'amaanyi nnyo. Ku Buganda amayembe gerina abasajja bandiyingiddemu, emmandwa zandibalumye, enjuki ne zibaluma ne bafa. Kati nsize ku madiini, ekikulaga nti amadiini mafu oba manafu, Katonda waago bamuwanirira ne bamutembeeta. Katonda gwe nsinza Katonda omulamu, era nsabira mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo, erinnya erirokola lyokka eryatuweebwa, erinnya erina amaanyi okunzijjako emisambwa n'emmandwa, erinnya erina amaanyi okumponya ebikolimo byewaffe, erinnya erina amaanyi okuntaasa ensimbu, obwenzi, obugwagwa, obusiru, erinnya mwe nneenenyeza ebibi byange byonna ku lw'omusaayi gwe ne bitukuzibwa. Era ne nsaba Omwoyo wa Katonda nnyamba okutambula mbulokozi, baffe twalokoka. Nalokoka nsabira Musumba Saala.
ate wa musumba Sara kanisa avoso siye kanisa yokka amakanisa mangi mu nsi genda olokoke kiriza Katonda yatula balume 10 kiriza n'omutima gwo wulira ekigambo nti Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu kikirize yatula wenenye ebibibyo nonye kanisa tandika okusaba funa Bible saba soma bwofuna ye2 Mukama muweeko gaba obwebolokozi kati gobo fumu tukeri noogera ku Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu fere tukufaako era njagala okuyimirano kwesesotero emakerere ekifo kyokka ekyasigala ekirabika obulungi ng'olusuku Edeni wosobola okujja n'olya n'onywa ne weebaka bulungi nga tewali wadde ekikwa ekikulumye esesotero makerere essomero gy'osobola okugenda n'osomera ebyamawulire n'ofuuka serebu owakabi nga ffenna boolaba abaana bonna boolaba ku mawulire baasomera ku mukaati School of Journalism and Mass Communication essimu yiyo weeri ne namba weeri bakubireko genda osoma amawulire ofuuke serebu esesotero Dr. Emma Wanyama Pure Heart Child Foundation webale okutwala abaana ku ssomero webale nnyo Pure Heart Child Foundation tubebaziza Haja Miss Kigundu nawe webale kakati gwe bwofumu tukeeri nojja olumba Katonda wange nze sikulinaako buzibu era wano mukimanyi bulungi abalokole ffe tukyasinza okuvuma n'okujeregebwa weewaawo mulimu abakola ebikolobero tekigaana neffere tufaayo kubanga Yesu gwe tusinza Katonda omulamu gwe tusinza alina obuyinza okwerwanirira kyokka Katonda ffe gwe tusinza bwe yali ku nsinga atambula kubanga nga bonaasoma Yokaana nti oluberebere waaliwo kigambo n'afuuka omuntu n'atambula najja gye tuli era guno gwe musango nti ekitangaala kizze abaana ne bagaana ne bawuliriza Lumbuye ne Pengepenge ne Bobi Wine Kyagulanyi Robert Center mu Kimpogugu Kimpana Kimpanze Katonda oyo bwe yali ng'akyali ku nsi yatugamba nti omuntu wakkuba oluyi kyusa ne ttamo ddala okolotya ekitegeeza Yesu waffe bw'omuvuma ng'atunula eri kubanga musumba Sara agamba God doesn't have a use with fools Katonda waffe muliro ogwokya Katonda waffe w'amaanyi nnyo era atonda eggulu n'ensi era yazikiriza Sodoma ne Gomora naye era naawe yakuwa eddembe ng'okyali mulamu okukola by'oyagala kyovula ffe tetukaka muntu kulokoka okwawukanako n'abasiraamu Obuganda wange oyogera ku busiraamu abasiraamu ne batabuka ne bakulumba n'okkulumba era mu nsi obusiraamu gye buva tosobola kukulitisayizinga Allah kati Allah atuuka okundeeta njije y'ekisonte munnange kubanga amwogeddeko wano singa njogera ku busiraamu onako okuzibanga buli sheeka ayogera ku nze ate ekitali ku bulokole Sheeka Kiti bwe yayogedde ku Bukatuliki Abakatuliki baatabuse era Sheeka Kiti bamunoonya bamumanyeeko ekirevu bakambwe bazibwa Katonda w'Abakatuliki wali ali Namugongo njagala bazekketta Javiira Mukasa Kiriwa Wanvu n'Ekizito Omuto balumbe Sheeka Kiti bamulwaze empanama avunda atonnya gwe waffe tumuziike bw'abanga yayogedde ku bajulizi b'e Namugongo ne Katonda w'e Namugongo n'asirika oyo taliyo takola ki ekiraga nti Katonda w'e Namugongo munafu mwe kumutembeeta nze ndi mulokole nalokoka nakkiriza Kristo nenjatula obubi bwange nakati nkyabwatulira nkyalokoka nsabira eggwanga nkola ennono za Bible nwana n'ekibi ngenda mu yeekaalu ne bambuulira enjiri nsoma Bible naye kankugambe Katonda wange ne bw'omwogerako sikufaako gwamanyi kubanga Bible ega nti omwenzi asigalenga mwenzi n'omubbi asigalenga mubbi n'agabaagabe kubanga olunaku luli lugesebwa na muliro ngana waliyo geyeena waliyo okufa n'ogenda olwaleero obulamu enkya kufa oluvannyuma lw'okufa waliyo omusango Katonda wange akulinze ofudde lwajja okukakasa bempi ku matama weewuunye gw'olina eddembe okuyita kubabuulira enjiri n'obavuma oyina eddembe kusanga enjiri ku TV n'ovuma oyina eddembe okumpemula n'okunvuma emimu emimyufu gwamanyi nenze kugambye nalokoka mu kulokoka kwange nsabira abakulembeze ne mbassaamu ekitiibwa era ebikolwa bya Nuupu mbivumirira sikkiriza mu Kyagulanyi Robert Center mu Sefulya Kimpugu Kimpana Kimpanze Bobi Wine simukiririzaamu era bwe ndifa ndigenda mu ggulu n'embeera eyo ne babaleeta abamu n'emiggo ne gibalyanga ndaba kuba waliyo eggulu ne geyeena era ffe tetukaka muntu kulokoka kasita kugamba nti Yesu lekkubo n'amazima n'obulamu n'ogaana shawuli yakuba Katonda yatonda omuntu n'amuwa omutima okulondawo kyayagala genda osome Lubereberye 6 nti omwoyo wange taawakanenga na mwana wa muntu omuntu ng'atambula mu nsi ayina eddembe okwogera
okukola kyayagala mu nzikiriza yaffe eya bayibuli ya Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Paka Katonda oyo ali waggulu lwayimuka ne yeerwanira mu ndagaano enkadde, mu ntegeera y'abantu. Katonda nga bw'omwogerako akwokya naye agamba nenfaaki n'abantu. Kati Yesu bw'ajja naawe omuntu eddembe okukola byakola atya, byayagala. So kati Sheeka Kiti mumuleke. Njagala abajulizi balumbe Sheeka Kiti bamutuge. Katonda we Namugongo gy'ali mulamu, bw'aba gy'ali njagala alumbe Sheeka Kiti amutte. Bw'aba taliiyo mumuleke. So kati abasiraamu temuddamu kuyomba nga boogedde ku Allah. Njagala Allah ayimuke atunye omuntu amwogeddeko. Abasamize temuddamu kaana nga omuntu ayogedde ku busamize. Njagala kiwanuko baba mweya najja atusuule eddalu. Kati Katonda waffe ye wa mirembe. Kyokka si musiru kuba Musumba Saala agamba bulijjo nti God is merciful, God is patient, God is enduring, God can endure, God can forbear, it's called forbearance, God can wrong suffer, but God is not a fool. Katonda si musiru. Nankubadde agumiikiriza si musiru. Ajja kuwa eddembe okwasama byonna byeyogodde, ovuma abalokole, ovuma ababuulira enjiri, ovuma abasumba, owemula abakulembeze. Naye muganda waliyo olunaku lumu ng'oli mu kofini, bw'onaafa nga teweenenyezza waliyo eggeyeena, kyokka ate waliyo eggulu. Kati kkiriza Katonda odduka obulimba bw'ensi eno, odduka obulimba bwa bannabyabufuzi ababeera ewa Museveni ekiro ne bakeera wali ku Nuupu bagambe nti Museveni mubi, odduka obulimba bw'abayimbi abagamba saagala kuzaala, saagala musajja ng'ate anoonya mwana, odduka obulimba. Nange nnyinza okuba nga ndi mulimba. Tonesiganga, tewesiga mwana, tewesiga Pastor Bujingo, tewesiga Pastor Tom, tewesiga Pastor Bugembe, tewesiga Museveni, tewesiga Nyoko, tewesiga kitaawo, twesiga Katonda ffene. Era kino nkyogerera wano ennaku z'omwezi zino ziri 9. Ne bwe ndijja ne nkulimba nti nze Katonda, oba 8 oba 9, ne bwe ndijja ne nkulimba nti nze Katonda, ndiba nkulimba, ndiba nyonoonese byange. Katonda ali ogu status Benz Mercedes.